Okyalaba okwanjula n'embaga. Bali kubeera ng'oli mu kulaba Delta TV tukole tukwagala nnyo tuli wano e Kayunga Kyerima Mbulakati bannange kyokoze Kayunga abantu bonna basanyufu kirungi nnyo mwebale kujja ssebo naye mwebale kujja kumbeererawo oli wanne ebintu basomba ndi musanyufu nnyo nange kubanga banyaniriza ate banzadde amukagano era n'omukazi bamukuwadde ogenda naye ddi sawa yonna naku ntono nnyo ndowooza nga tuvudde wano ajja kuba ntuukako onamulekawo wano oba ogenda naye leero njagala naye olunaku oluddako so tuyanjulireko amanya go gonna erinnya lyange nze Charles Waswa Nsuuza owe Masoli genzalibwa Masoli kiri mu Kyaddondo Kawonte Nangabo sub Kawonte Wakiso district bambi omukyala biki byomuzuddemu ebikuleese wano omukyala namuzulamu ebintu biwerako naye mu bufunze
mugumiikiriza ate n'ekirala atya Katonda waliwo ebintu by'atakola olw'okuba atya Katonda so ekyo kinyambyeko nnyo okubanga nsobola okubeera naye. Bale nnyo ssebo kayimba kikwagala omuweereza olwaleero akakuli ku mutima oyagala kwona muweereza akayimba olimu sukaali so ng'ojja kannoonyeza giri muteesaasira naye era niba tubadde tukategedde ekigambo kyokka olimu sukaali sukaali kitegeeza kirina amakulu nti alimu bye neetaaga ge makulu gaamu so ndabye nga I think it is the right time and the decision is made. So neyanziza nnyo ne bakadde be bonna okumukuza obulungi n'okuba nga bamubuulirira n'okwongerera okumubuulirira kuba okuyiga tekuggwaayo naye nga nesuubira yaliko watuuse okwebaza abakubeereddewo ssebo aba okwebaza mwami Sozi mwami mukyala Jasper mwami Abudu aba bonna bali ku kyalo kyaffe ky'enzaalo Masooli batuyambeko okutegeka maama Ane bonna bonna IM family ekyambogo abakozi bannange bonna ku Enjoy Bottling Company abampadde privilege okubanga nsobola okukola nasobola okutegeka omukolo guno gutabadde mubi webale nnyo ssebo kale bambi ono sista Lundi nyabo kusigotene webale okujja kale nyabo munyumba temulese ebintu ebi amina nyabo byonna mu abali wadde abantu amina mukyala wamwe oyagala mugamba mukyala wange mugumya abe mugumu oyakwata tata abe mugumu amuli musaayi amwagala muganda oyagala mugamba ki mugamba bakumagane mu bulungi ne mu bubi teri kwawukana soka n'omukuliso tuuka ku mukolo kwateko mu ngalo muganda ebale kutuukako biweddeyo bweyagala okwogera tukuleke kale bambi ekiri wano wenjogerera baleese dining yantebe oba 10 bannanga okikoze fridge ebintu nga bingi webale nnyo ssebo webale nakulaga maanyi Lilian Kafumbe okyali mukulaba okwanjira n'embaga ku Delta TV njagala okugamba nti omugole yakomewo omulundi ogwokubiri era nga fe abamwambaza fe abamukozeko n'enviiri ne makeup ekisulo twakiguddewo gwe abaagala okusoma enviiri ate nga ne Malaka ekologi eri kati nyumira omukolo nkwagala nnyo mukadde wange kkiriza ntegeeze mwana muwala Lilian tinno bwe twabadde tujja mwana mulenzi Charles naŋŋamba tubeeko we tuyimirira twayimiridde ku kizimbe ekimu mu kibuga omwo n'ayingira ne yeekeja ne yeetala n'alonda kano n'alonda kali n'asalawo byonna bye yalonze ebyambalo ebyebbeeyi obuloosa obwonna bwe wali owuliddeko ne kali akasingonyiriza abakyala kaddimi lya ng'ombe mwana mulenzi yakatadde muno n'agamba tikakuwadde ekirabo kino you have a case to answer twakisinyizaako bwe twabadde mu lukiiko olw'abatono era nga tumanyi bulungi kubanga twakulira ku kyoto kya Kasaana ky'omwana ow'obuwalwa agulwa mutwalo kitange omutwalo gwa taata ffe tukoze tuti weguba gunasobola okusembera kusemvule bunonna lwenakeegezaamu kankuba akalinamu experience kakime nze byesisobola sibyesibaako mu bulamu bwange sokuliti kwatako taata kwate mu ngalo oyogere n'ebigambo bino nga taata awulira yimba nkyawesi yimba bwekine emirembe n'emirembe nekanzu yino
Mukayogedde ebigambo n'azijukiza oli yamugamba mukonku wadde kanzu bwe tugendanga mu maaso ga kabona n'abuuza ekibuuzo aliwa gabono mukoddangamu mangu nzuuno mikono ina countdown oba tuyitewo Kiganda kale waniko mkono tugambe 10 3 2 0 kakati ubulira abalala bwe baga okay che Soweto Jipase Muramu sound, kama tu sound. Mkwana laba Delta TV esawa ya fesoka bwecho bewede kali nobere yagala tukulagira omukolo gwo ku TV omukolo inogulaga ku TV nawe abantu bategere nti bakutwala nabe studio bategere nti omusajja wo nga yegwe mchala waswa omubwati ekitegeera Malakai Ecology jobogenda katikene mbulango terabira nti twaguddewo n'ekisulo ku Sharitas by the World Jango Booking nkwagala nnyo Ochala bw'okwanjula n'embaga